mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino wabaddewo okwekalakasa vaawo mpitewo n'okubeera nga tuwulidde ku nnyimba mu bitundu ebimu okwetoolola ekibuga Kampala wano nga enteekateeka erabika nga eyawomeddwamu omutwe abamu ku abo abakkiririza mu nkyukakyuka era abagamba nti twalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so si mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati nno wenkoledde akatambi kano bw'atyo nga General Yoweri Kaguta Museveni ati bahabulwa amaze okubeera nga addamu okulayizibwa nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda omwaka 2026 mpaka 2030 mugumu. Bw'atyo Dr. Simon Engineer Byabakama ono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga erya Uganda amaze okubeera nga avaayo ne bwino ku lupapula. Jjukira nti ono atuzze tumubanja DR forms ne tally sheets okubeera nga aziraga ensi okwo kwe yasinziira okubeera nga alangirira ebyava mu kalulu ka 2026 era kakase n'ensi nti mwami Museveni ye yali amaze okubeera nga awangula akalulu kano mu mazima n'obwenkanya. Wabula ono n'otukidde olunaku olwaleero okutuuka okulayira kwa mwami Museveni nga ono bino byonna mpawo kyeyali aleese, mpawo kyeyali alaze nga ne ku poto ya EC tekuli kirabwako nti mwami Museveni oba mwami Kyagulanyi oba ani yafuna bweziti okuva mu bitundu ebyenjawulo. Kakati nno abantu babadde bangi nnyo naddala abo abayitiddwa abagenyi babaddewo ekkololo. Bw'atyo nga General Kaguta Museveni alayizibwa, era mu kulayizibwa kwa General Kaguta Museveni bingi byakwasiddwa wabula bingi bye tulabyeko. Ono ng'olunaku olwaleero azze ne muwala we omukulu amanyikiddwa nga Natasha nga bw'olabye awo, wabula mukyala we Janet Kataha Museveni ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti akyaliyo mu ddwaliro ekimbe kikyamubala embiriizi. Wabula bano bakakasizza ne bategeeza ensi nti omukyalo ono mbw'agenze akuba ku mpemba wemba, agenze aterera, agenze afunamu agalya empuuta. Bigambo nno bino byogeddwa wali ku lusozi Kololo. Bw'atyo nga mwami Museveni atongozebwa okuddamu okubeera nga akulembera eggwanga erya Uganda okuva omwaka 2026 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwe tulimu ogwokutaano mpaka omwaka 2031 nga constitution y'eggwanga Uganda bw'etyo bwemaze okubeera nga eraga. Wabula kinajjukirwa nti guno gwe mulundi gwokka ogusookedde ddala mu byafaayo nga mwami Museveni alabikako ekkololo wano ku mukolo ogw'okulayira nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ng'alondeddwa abantu wabula nga talina mukyala we Janet Kataha Museveni. Nkugambye mwami Museveni buli mulundi gw'abadde alabikako ng'azze okulayira wano ekkololo abadde alabwako ne mukyala we Janet Kataha Museveni. Wabula olwaleero ono tasobodde kubeera nga alabwako nga bwe nkutegeeza nti azze ne muwala we omukulu amanyikiddwa nga Natasha, kaakati yabaddewo mu kifo kya maama we yandibadde era bw'atyo yazze nga amukutte ku mukono. Wabula ekyewunyisizza nti ebikujjuko bibadde bingi biyisiddwa naye era nga mwami Museveni bwe yalabwako mu bitundu eby'ekabaale gye buvuddeko ng'atambulira mu kuuma kano aka popcorns oba akuuma kano ak'emberenge akamanyikiddwa nga bulletproof. Bw'atyo n'olunaku olwaleero bw'akikoze. Wabula ekisinze okubeera nga kyewunyisa ensi nti ono akoze kino ng'ali mu maaso g'abapulezidenti banne ab'enjawulo ng'okuli Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga yakulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo, nga Samia Suluhu ono omukyala Hajati yakulembera eggwanga erya Tanzania ebyaliwo okulayizibwa ono naye yalayizibwa mu barracks y'amagye era nga n'abantu bangi abattibwa mu kalulu k'omukyalo oyo kaakati naye abaddewo. Pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan amanyikiddwa nga Salva Kiir Mayardit ono naye waali ng'ebiri mu South Sudan mubiwulira nti UN yafulumya alipoota nti amagye ga UPDF gaagenda mu ggwanga erya Sudan ne gatirimbula abantu naddala abo abatakkiriza mu President Salva Kiir Mayardit, abakkiriza mu Dr. Riek Machar ono nga yali omumyuka we, kaakati bino bikyali side eyo. Kaakati nno mpuliriza bino byonna bibaddewo, mwami Museveni tekimulobedde kubeera nga alambula ennyiriri wabula ng'azirambulidde ku kimotoka kino ekiriko ogubokisi guno ogw'endabirwamu ezisayitamu masasi. Jjukira nti bwe yakigendamu ekibokisi kino bwe yali mu bitundu eby'ekabaale baategeeza nti ekyamugendesa mu kibokisi kino alambule ennyiriri ng'ali mu kibokisi kino mbwe embeera y'obudde yalimbi ekabaale mu biseera mwami Museveni we yagenderayo era nga baategeeza nti obudde bwali bwa butiti nnyo
mbu ng'ayinza obutabeera nga abeera mu mbeera gye yalimu. Jjukira nti ebiseera ebyo byali biwanuuzibwa nti yali talina bulamu bulungi nnyo. Kakati nno kwe kubeera nga ono yayingira mu kibookisi kino mu bitundu eby'ekabale. Wabula olwaleero baffe twebuuza, olwaleero obudde bubadde bulungi oba bubadde bubi? Lwaki n'olwaleero atudde mu kibookisi kino oba ayimiridde mu kibookisi kino okulambula ennyiriri? Wabula nga ne waatudde wennyini olunaku olwaleero tumulabye nga bamwetooloozezzaako endabirwamu eza bulletproof ng'atudde butuuzi, ng'atudde. Wabula bw'asituse okubeera nga alayizibwa onazze katuuti nga tewaliiwo ndabirwamu. Era byonna bimukwasiddwa. A constitution ey'eggwanga erya Uganda ezzeemu n'emukwasibwa, a coat of arm ezzeemu n'emukwasibwa, kaakati bamuwadde shield ne bamukwasa ne sword, era bimukwasiddwa olunaku olwaleero. Era ono akwasiddwa bingi era nga amaze okubeera nga akakasibwa. Dr. Simon Engineer Byabakama bw'atyo bawaddeyo obujulizi wali mu maaso ga Ssaabalamuzi. Bw'atyo Ssaabalamuzi n'akola omukolo gwe ogw'okubeera nga ono alayiza Mwami Museveni. Wabula abantu bangi abakubye ebituli mu kulayira kwa Mwami Museveni okw'omulundi guno ogw'omusanvu omulambirira, bangi nga bagamba nti ebyaliwo ebyatuukawo, abantu abattibwa, abantu abaalumizibwa, abantu abaasibwa, abaabuzibwawo, bonna tebalabikako essaawa zino. Naye nga Mwami Museveni ye ali mu masanyu, ali mu kucacyanca, ali mu kudigida oluvannyuma lw'okubeera nga ebigendererwa bye amaze okubeera nga abituukako. Kakati nno General Muhoozi Kainerugaba omukolo guno tagutumiddwa mwana. Pulezidenti w'eggwanga erya Somalia nga bw'olabaawo omukolo guno tagutumiddwa mwana. Wabula tulabyeko ne ku ŋŋuumi abakuumi ba pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan amayikiddwa nga Salva Kiir Mayardit balabiddwako nga bafunga ekyonga n'abakuumaddembe abasangiddwa mu masuuti abalala. Era ogenda okakkananga bano abakuumi b'omukulembeze wa pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan Salva Kiir Mayardit ono nga amasuuti gayuziddwa. Jjukira nti bano babadde balina okubeera ndowooza nga baazibwa bagende eri mundu okutuula nga tebalina mmundu. Wabula bano ne bagamba ekyo kikafuuwe. Tutambula n'omukulembeze waffe nga n'ebyokwerinda bye emmundu zituli wano mu biwato. Kaakati wano wewadde okulya n'okkomba essowaani era eŋŋuumi weetandikidde. Era ogenda okakkananga amasuuti ag'abasajja bano abakuuma pulezidenti wa Salva Kiir Mayardit gamaze okubeera nga gayuzibwayuzibwa nga bw'olabaawo gafuuse bulere. Babatutte amasuuti gali bulere. Wabula abantu tekibalobedde kusigala nga bakyali ku mulamwa olunaku olwaleero nga batambula ne pulezidenti waabwe gwe bazze okubeera mbu nga bakuuma n'okubeera nga babugiriza. Njagala nsooka kutwaleko mu bigambo ampuliriza ebya Mwami Museveni. Ebimu ku bibaddewo Mwami Museveni ono ng'alayizibwa, ebimu ku bibaddewo ng'alayizibwa. Bw'omala obbiwulira Anita Amongo ekkololo ate naye akiguddeko ampuliriza. Kanzije signing on the respective protocols. Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, we now have a new president. Who will take us through the presidential term 2026-2031. Thank you, NRM cadres. Thank you, NRM leaders. Thank you, NRM mobilizers. His Excellency the President is signing and the Chief Justice is leading him through that procedure. His Excellency the President will now receive the instruments of power of the Republic of Uganda. He has received the Constitution. His Excellency is now receiving the national flag.
Those are the instruments of power. Next, His Excellency the President is going to receive the Presidential Standard Flag. His Excellency the President has received the Presidential Standard Flag. Instruments of power. He has received the national anthem, the Uganda national anthem. And His Excellency the President is now receiving the National Coat of Arms. The National Coat of Arms. And he is, last but not least, receiving the public seal. His Excellency the President has received the public seal. So our newly elected President, who has successfully been sworn in and inaugurated, has received all the 6 instruments of power. Yes, sir. The Constitution, the national flag, the Presidential Standard Flag, the national anthem, the National Coat of Arms, and the public seal. He has also received the Chief of Defense Forces has handed over to His Excellency the President the instrument of power of the Republic of Uganda. Jaja Tinna Kalembe mukyala musomi wadduwa tutambula naye era tomwerabiranga mu mbeera nga ezitoye embeera nga ekalubye. Hajati Nakalembe omukubira ku namba y'essimu eyo n'agamba nti ajja kukumira n'ekyoto, ajja kuweereza n'ekyogo, byonna bitambule bulungi taratibu nga mmere ya mukere. Kati wulira Sipiika wa Parliament ya ggwanga lya Uganda Nalongo Anita Anet Among Magogo ono akiguddeko. Omusajja amanyikiddwa nga Nobert Mao ono nga minisita wa ssemateeka nasigaddamuze mu gavumenti ya Mwami Museveni ya ggwanga lya Uganda azzeemu n'akirumiza nga bwe yayogera gye buvuddeko ngali ekyankwanzi ne ku press conference emu gye buvuddeko n'ategeeza tayinza kukkiriza kugumira Sipiika omulyake omukenuzi omulabbayi o Parliament ejjudde obuli bw'enguzi ngaki wabula nga tujjukira ne mukama w'abano bombi General Kaguta Museveni bwe yali ekyankwanzi yagamba tayagala nguzi mu Parliament agikooye. Era ono ababaka buli omu yamuwa obukadde 100 wabula nga eza kashi yabawa obukadde 2 ne basigala nga babanja ekinaana tetumanyi oba kyabaweebwa oba kyabasuubizibwa mu bigambo nga kiri ku nfudu. Kati wuliriza Nobert Mao, Honorable Nobert Mao, minisita wa ssemateeka ne siga eddamuzi, avuddeyo n'akawaŋŋamula agenda kuluma n'ogwengulu, agenda kusimba ne Nakakongo okulaba nga Sipiika Anete Amongo Nalongo Magogo tasigaza ntebe eno ey'obwa Sipiika. Mao agamba mbadde nabima amazzi n'akanembwa n'akalembegereza olw'okubanga Mwami Museveni abadde agenda kulayira olunaku olwaleero. Kaakati kamaze okulayira tewali mukolo mulala gwonna gugenda kubeera nga gunnemesa okuddamu okubeera nga nsetolinga ku nsonga gye nayogera ey'okubeera nga maamulako omukyalo ono Anita Amongo ajjudde obukenuzi obulabbayi era akulembera enguzi mu Parliament yaffe ey'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti ono Mao ayogera ku buli bw'enguzi mu Parliament eno, kyokka nga Parliament eno ate naye mwawangaalidde emyaka n'ebisiibo ebbanga lyonna mwawangaalidde era ng'ono bigambibwa kiwanuzibwa mbu n'okuddamu okulondebwa ku bapulezidenti bwa DP waaliwo embeera eyalimu ey'enguzi ono okusigala nga ye pulezidenti wa DP. Era emikolo gino gyaggiba ne mu kibuga Kampala ne gitwalibwa mu kibuga ky'Embalala ono gye baamulondera. Kaakati awo abantu bangi beemulugunya nti ono
yakolanga mwami Museveni okusinzira ku bantu abamu abagamba nti mwami Museveni bwe naye obuwanguzi bwe tebaabulabako ku mpapula. Kyova olabanga isi ekulirwa Dr. Simon Byabakama alemeddwa okupresentinga DR forms ne tale sheets zonna ensi ezerabireko. Kati Nobert Mao njagala osooka okulya emboozi eno ampuliza tugende wa Hajati Nakalembe enkomewo. Katandike ku lwesi obwa speaker agaliwo ku lwesi obwa speaker. Jjukira nti olunaku olwajjo General Muhoozi Kainerugaba alabikanga eyayongedde nate amawulire n'obunkenke mu lwesi obwa speaker bwe yategeezezza byawandiise byabadde biraga nti tawagira speaker Anita Among ate era tawagira Nobert Mao. Ku saidi ya Mao yategeezezza nti si wa NRM wa DP n'olwekyo NRM ne PLU nti tebajja mulabawo ku bwa speaker. Saidi ya Anita Among eno teyayogedde mu ngeri eri direct, naye ebigambo byawandiise nga biraga nti sente ziri mu parliament waliwo obulyake. Kaakati okusinza ku mawulire amala ge tulina, General Muhoozi Kainerugaba owa PLU, bamemba abakkiriza mu PLU bonna ku lwesi obwa speaker abakkiririza mu PLU, jjukira nti si political party, naye abagikkiririzaamu kubanga era abasinga b'NRM, abagambye nti ku kya speaker mulindirire okusalawo kwa General Museveni, temukyamuka. Ne togeza n'ogamba nti ndi tiimu Anita Among, togeza n'ogamba nti ndi tiimu Nobert Mao, mulindirire okusalawo kwa General Museveni. Endorsement eyakolebwa olukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'NRM eyo twagiwulira, naye mulindirire. Jjukira nti abakulu baali basalawo mu NRM nti ajja kuba Anita Among kuba speaker, era ajja kuba Thomas Tayebwa kuba deputy speaker. Kati Muhoozi abagambye nti nedda temupapa, mulindirire. Wayinza okubaawo ekirala ekijja. Abagambye nti mulindirire okusalawo kwa General Museveni, si NRM. NRM yasalawo bali, naye abagambye nti kati mulindirire General Museveni. Mulindirire General Yoweri Kaguta Museveni. Mbeera nga bwetambula. Abagambye nti mulindirire General Museveni. Atadde ku Pala FM ekkulira omuntu wa bulijjo, so lwesi obwa speaker nayo omuli okugenda maaso n'okuba nti gweyongera mpola mpola. Akaliro akagenda maaso n'okuba nti keeyongera mpola mpola. Abantu bali mu moodi y'okujaguza, era kirungi kubanga ogenda okuyiga n'okomawo n'ensolo, kitegeeza nti olina kujaguza, era gwe mukolo. Pulezidenti w'eggwanga yanoonya akalulu, myaka gino gyonna Abannayuganda ne bamukkiririzaamu tumuyozaayoza, era Abannayuganda we bali mu bungi, alina byabasuubiza, kati balinze abiteeke mu nkola. Twasembayo okwogera naawe twogera ku kintu ky'okubeera sipiika, ensonga eyo tukyakiriko oba twagikomboza wansi? Mwe bannamawulire mwabaagala ebyonoonese, ebiseera ebisinga bulijjo mbalaba muteekako ebitagasa avudde mu lwokaano. Nze Nobert Mao bwenkwata ebyokulwanisa byange sidda mabega, ndi mumalirivu era nsuubira okuwangula akalulu kano. Lwaki? Ensonga z'enkulembeza z'ensonga eziruma omuntu wa wansi. Bwe wabeerawo enguzi mu palamenti kitegeeza tewajja kubaawo kuweereza, eddagala terijja kubeerawo, malwaliro, amakubo tegajja kukolebwa, n'amasomero tegajja kufuna buyambi. N'olwekyo twetaaga sipiika agenda okulembera palamenti okulwanisa enguzi. Bwe tutalwanisa enguzi tujja kubanga omuntu agenda ku luzzi okusena amazzi naye nga aseneza kisero, amazzi tegajja kuwera. Honorable Mao, ogamba bwotyo bwe tutalwanyisa nguzi, kitegeeza kati abantu already abali mu parliament ne sipiika waabwe enguzi ebadde nyingi nnyo ng'esusse. Pulezidenti w'eggwanga mwennyini akulembera eggwanga lino, akulembera n'ekibiina ekitufuga, agambye nti ekitebe ky'enguzi kiri mu palamenti.
kitegeeza nti tulina okulumba. Luno nze nkulembedde abalumba Parliament okuginunula ekomewo mu mikono gy'abantu esobole okumulisa eggwanga, kubanga ffe tulina okubeera ekitangaala naye ate ffe tuleese enzikiza mu ggwanga. Honorable Mao, enkolagana yo ne Anita Among eri etya? Simuyinaako buzibu ng'omuntu, simuyinaako buzibu, naye nategeeza dde Abannayuganda nti Honorable Anita Among nga sipiika waffe mwagala nnyo ng'omuntu, naye ate singa kwagala Uganda. N'olwekyo ensonga ezindeese okwesimbawo kuba sipiika nsonga za Uganda, si nsonga zange. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomyi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Okujaguza kugenda mu maaso. Wali ekkollo kibuga Kampala Mwami Museveni gy'alayiridde era gye tulabidde abakulembeze ab'enjawulo nga ku mukolo guno beeyodde ne beeyiwako. Mu bakulembeze abo tujja kuddamu tukutwaleko munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ew'omukulembeze amanyikiddwa nga omusajja ono amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo. Jjukira nti ono ne Mwami Museveni kituufu bazigatta naye tebazigatta 100 ku 100. Kati wuliriza omusajja ono kigamba nti ebimu ku bimuleese munda mu ggwanga erya Uganda Felix Tshisekedi Tshilombo ono akulembera eggwanga erya Congo ayina endagaano zayagala okusooka okusayininga ne Mwami Museveni, Memorandum of Understanding, nga mutoddamu kuntabaala siriddamu kutabaala. Gye buvuddeko mwawulidde ggwanga lya Amerika mu paaliyamenti yaabwe baleeseyo bbiru endala nga bbiru eno egenda kubeera nga ekwata ku ggwanga lya Congo. Owulidde abasajja abazungu bano interest zaabwe we ziri awo babeerawo nnyo n'amaanyi n'omukono baguyiwawo n'omugongo. Kati bano bagamba basazewo bakole bbiru eno bagise mu paaliyamenti y'eggwanga lya Amerika okugezaako okutangira abo bonna abagenda munda mu ggwanga erya Congo, nga bagenze munda mu ggwanga erya Congo nga tebamaze kwebuuza ku Amerika. Abayeekera bonna abayeekera eggwanga erya Congo, abo bonna abanaasangibwa nga bayamba kubayeekera abayeekera eggwanga erya Congo, oba bakulembeze oba bakungu bano eggwanga erya Amerika lyayisiza lyataddewo bbiru mu paaliyamenti yaabwe ng'egenda kubeera nga bano bonna ebateeka mu katu. Kuliko sanctions, kuliko envumbo, kuliko n'okubeera nga bano bangi abamu bajja nakukwatibwa ndowooza batuuka okubeera nga basibwa. Jjukira gye buvuddeko eggwanga erya Amerika lyasayiningisa endagaano abasajja bano bombi okuli Felix Tshisekedi Tshilombo Bipone Paul Kagame Rutagambwa ow'e Rwanda ng'ebyokukomya okulwanagana birina okusiikirawo mbagirawo nga n'amagye gano agali munda mu ggwanga erya Congo agagambibwa nti gawagirwa Rwanda ne banywanyi be balina okubeera nga gaggyibwayo. Kakati bino byonna abasajja babiziimuula ne babisuula mu kasero. Abayeekera basigala munda mu ggwanga lya Congo era n'amagye agabayamba ag'amawanga agamu gasigalayo, wabula nga amawanga gano galumiriza nti gaateekayo abasajja bano naddala eggwanga erya Rwanda mbu okubeera nga gakola nga defense okutaasa abo abandiyeekedde eggwanga erya Rwanda nga bava munda mu ggwanga erya Congo. Kakati nno endagaano zaalumye dda era wano tugenda kubeera nga tulaba okulya n'okomba essowaani. Jjukira nti ne Uganda erina projects nnyingi nnyo zeekolera munda mu ggwanga erya Congo, kuno nga kuliko n'okuzimba enguudo. Kaakati bino byonna bigenda kubeera nga bitunulwamu olunaku lwaleero oba nkya oba kiro nga Mwami Museveni ne Mwami Felix Tshisekedi Tshilombo bagenda kutula ku mmeeza bagasimbagane. Toddamu kuntabaala siri kutabaala. Ebyobugagga biri munda mu ggwanga erya Congo bye biviirako abakulembeze ab'enjawulo okukemekeretwa emmeme n'abayeekera ab'enjawulo ku butondawo obw'enjawulo okubeera nga batigomya gavumenti eno basobole okweyolera ku byobugagga buno eby'omu nsiko eby'omu ttaka ebiri munda mu ggwanga erya Congo. Kaakati nno njagala nsooke nkutwaleyo katono nnyo nayo ate tukomewo.
Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga twakamala okukuwa biki ebituuse ku bayekera ba M23 wetwogerera ate omu ku babavujjirira Paul Kagame Rutagambwa wetwogereranga ebintu si birungi kyonna ekyatuuse ku Paul Kagame Rutagambwa nakugambye waali kati ayinza n'okuba nga yejjusa kiki ekyamuyingiza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza mu ggwanga lya Amerika eyo mu palamenti yaabwe kyetuyinza okuyita palamenti yaabwe oba mu House of Representatives baayisizza etteeka oba baleese ebbago mulaba bills bwezireetebwa mu palamenti ya Uganda. Kakati ne mu America bayisizza ebbago lye batuumye the Stable DRC Act in bracket HR 8704 ng'ebbago lino balireetedde abantu abalinnyirira endagaano ya Washington Accords eyasayiningibwa mu ggwanga erya America. Jukira endagaano eno yasayiningibwa amawanga wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era ng'endagaano eno yali yakuzza mirembe mu ggwanga lya Congo. Mu ndagaano eyo endagaano twagikuwa ebyali mu ndagaano eyo ge magye galwanda okubeera nga ga withdrawinga oba okubanga gajjibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kagame n'ategeeza nti tagenda ku withdrawinga magye ge kubanga ye eyo yagiyita defensive measure. Wuliriza bagambye nti the Stable DRC Act HR 8704 introduced in the United States of America House of Representatives on May 7th, 2026 especially targets foreign actors who violate the Washington Peace Accords, a peace agreement signed in 2025 between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. Mu ggwanga erya America House of Representatives bayisizza oba baleese ebbago ng'ebbago lino ligenda kunyigiriza era ligenda kuwa obuyinza eggwanga lya America okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bongera okukuba sanctions n'okunyigiriza n'okuteeka akazito kwaga amawanga agagenda mu maaso n'okuba nga galinnyirira endagaano eyasayiningibwa mu ggwanga lya America. Kakati wetwogera kwaga amawanga abaasayininga endagaano baali basatu oba baali babiri. America yalinga witness yali Paul Kagame akulembera ggwanga lya Rwanda ne Felix Tshisekedi Chilombo Antoine akulembera ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino kiba kitegeeza nti batagetinze ggwanga lya Rwanda. Teweerabira olunaku olwajjo nakuwadde amawulire nga drones ez'ekika ekyawaggulu ennyo ezigambibwa okuba nti ezimu tekinologi wa mu China endala tekinologi yabadde wa Turkey ezakozeseddwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne likuba enfo ez'abayekera ba M23. Kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo nti bwe baba boogera ku abo Rwanda yeri emabigawo okufandinga okuvujjirira n'okuyambako abayekera ba M23. Kakati kino kiba kitegeeza era nga kyongera okulambika n'okukkaatiriza nti eggwanga lya America likyagenda mu maaso n'okunyigiriza eggwanga lya Rwanda. Wuliriza gye buvuddeko eggwanga lya Rwanda lyakubwa dda sanctions era nga sanctions ezo zaava ku kubeera nti baalinyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati we twogerera America egamba kirabika sanctions tezaabamala baakwata sanctions endala ne bazikuba musajja mukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila era Kabila naye n'abifiiramu bino. Njagala okutegeeza nti waaliwo envuuvuumo ezaafuluma nti engeri gye baagaana oba gye basanctioninga bano amagye ga Rwanda nga gavujjirira okugenda maaso n'okuba nga batirimbula oba nga basaanyawo emirembe mu ggwanga lya Congo. Envuuvuumo zaatambula nga ziraga nti Kagame n'amagye ga RDF baatandika okukwata obuyambi nga babuyisa mu Joseph Kabila ate nga ne Joseph Kabila oyo yali musajja mugagga nnyo nga kizibu okumululinga out naddala mu nsonga zino era nga kigambibwa nti yatuuka ekiseera nga yayisibwako obuyambi obwo obwagendanga mu M23. Kati America kiki kyekoze ng'oggyeeko sanctions ze yakuba Rwanda ne sanctions ze baakakuba Joseph Kabila n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo teritudde nga bagenda maaso n'okuliwa obuyambi security wise n'ebyokulwanyisa bagenda maaso n'okuba nga basesebbula enfo z'abayekera ba M23 abagambibwa okuba nti bayambibwako Paul Kagame. Kati wetwogerera mu palamenti yaabwe oba kyoyinza okuyita House of Representatives nkugambye baleese ebbago ng'ebbago lino lyakugenda mu maaso nakuba nga lyongera akazito n'okunyigiriza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Kakati n'eminywanyi gyabwe bonna ebbago lino oba etteeka lino singa liyita ligenda kuba libakwata Joseph Kabila yakamala okukuba sanctions. Paul Kagame wenjogerera ng'ebibye si birungi n'abamuyambako nga bwe bagenda maaso n'okuvujjirira abayekera ba M23 nga bagenda maaso n'okutirimbula abantu n'okusaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye Kagame wenjogerera alabika nga yejjusa ekyamuyingiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga America tetudde ate n'amawanga amalala gakyagenda maaso n'okuba nga geegula ku ggwanga lino erya DRC. Kakati wuliriza Kagame kiki kyakoze. Waliwo era ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga nti Paul Kagame kyakoze. Jukira gye buvuddeko twakuwa nti balina balobisiti be basindika mu Washington
bagende basisinkana abakulembeze b'eggwanga lya Amerika kyokka nga bo we badde eno bakulaga nti bamaanyi nnyo era tebagambwako n'ebigambo by'Amerika tebibakankanya. Kyokka ate ebigambo bimala okubaawo sanctions ng'ezo basindika balobisiti bagende boogere n'abakulu mu Capitol Hill, boogere n'abakulu babeere nga bakendeeza ku kumyumyula kwe babadde babataddeko, wabula ku mulundi guno kirabika nga tebyakoze. Kati baalabe guli gutyo, kigambibwa nti Kagame yasindise omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga, era mbu Colonel Nanga ono mumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo w'ekirevu ekyeru, oyo akulira kye bayita AFC, kubanga nakugambye M23 eyina ebiwayi bibiri. Waliwo M23 kabinja k'abalwanyi, ne wabawo AFC ye political wing yaabwe. Kakati AFC omu ku bagikulembera ye Colonel Nanga oyo gw'olabaawo ow'ekirevu ekyeru, kati mbu yasindikiddwa nga bayita mu balobisiti baabwe bagende balabe abakulu mu USA mu banegotiatinge balabe butya bwe bayinza okuba nga balwana ku nsonga eno okulaba nga abasajja tebabateekako sanctions. Wabula njagala okutegeeza kirabikanga ekyagudde obutaka ekitaakoze olw'ensonga nti eggwanga lya Amerika lyo bagenze na mu palamenti yaabwe, katugambe nti palamenti wabula kye bayita House of Representatives, omusajja n'aleeta ebbago n'agamba twagala twamendinga etteeka tubeere nga obuyinza obutukkiriza okukuba sanctions ezisukka ku ezo ze twakabakuba tubeere nga obuyinza obwo tubusigaza. Kati wenjogerera bali mu kwaseesinga bbago, era nga bw'omanyi nga bw'olaba palamenti y'eggwanga lya Uganda bwe badde ng'ekikola. Kakati nabana abasajja bwe bali mu kukikola bali mu kulyaseesinga singa liyita Paulo Kagame Lutagambwa n'abamu kubayambako abayekera ba M23 akaabwe kagenda kuba kaweddemu. Kakati banyabo ne basebo enayinza okuba yemu ku vidiyo zange ezisembyeyo naddala ku mukutu guno gwa 11 UK Media Official nga njogera ku nsonga nga zino. Njikoze leero ekiro ng'ennaku z'omwezi 11 wabula ngenda kugibawa enkya ku makya singa bunaaca nga wendi ndi mulamu ng'ennaku z'omwezi 12 Museveni lwagenda okulayira. Njikoze budde bwa kiro nga bw'olaba eno gye ndi gye neekukumye olw'embeera lwose etali nnungi gye mpangaliramu mu nnaku zino. Ogenda kunnyambako ogintambulize era gwagenda okugiraba n'ogimalako ogenda kutegeera ate era ogenda kunyumirwa. Ngambye agenda okulaba vidiyo eno n'ogimalako ogenda kutegeera ate era ogenda kunyumirwa. Nina conversation ebaddewo wakati wange ne comrade omu oba munnankyukakyuka omu. Bibadde bigambo byaffe babiri, naye nyinza okulaba nga mubadde mwetaaga ndabye nga kyetaagisa okujja okubibawaako oba mbigabaneko nammwe ebigambo bino bye ŋŋenda okubapulenga. Nzikiriza tugende mu mboozi ebadde wakati wange n'oyo comrade omu era mugenda kunzikiriza emboozi eyo. Kanjitandike bwe nti tutambule ffenna, kanjitandike bwe nti Scientific mugana funayo ku budde nsomese Amerika tuyingire mu by'omunda otegere Amerika gye ng'ovudde obukulembeze bwa Trump ono tuyingireko mu bakulembeze ba Amerika nga bana bataano emabega otegere kimayita Amerika naddala ku mawanga ga Africa. Okay, njafuna time onsomese ebisingako omanyi okwegale kukoma Amerika kale nze namutegeera nnyo tekyanyingiramu kale ndooza ng'enyina banyo firimu mu buto manyi onakwire wantu waliwo nnyo firimu wasenga ng'ate alaganyisa b'Amerika ne banyingira nnyo omutima naye ndaba ebintu byabwe bazannya balina interest olumu nze mba sitegeera. Kaloba bayashi otwogera ekigambo liberation ebiseera ebisinga eyawukanira ddala mu mawanga agakula. Kati gwanga Amerika ebbanga lyonna batula ne basoma. Kati kanti kugambe ng'oggyeko eggwanga ndowooza wano mu Africa eggwanga lya Sudan, not South Sudan, yali Sudan wakati w'obukulembeze wa Omar al-Bashir bwe bukulembeze bwokka obwajeemeranga Amerika mu lwatu ne mu kizikiza. Naye amawanga gano agasigadde gonna ga Africa kebe Kenya, kebe Congo, kebe Tanzania, Uganda, Rwanda bonna wano mu kitangaala baateesa batulage kirala naye ate mu budde obw'ekiro muganda wange ebiyita bingi. Amerika singa eva mu Uganda essaawa zino n'eva mu Museveni tasula ku buyinza era akuumidde Museveni wano e Uganda tukola bino bye tukola byonna ggwanga lya Amerika.
wakoja kusanga abantu abatafaayo na kumanya na kunoonyereza besibwe ku Bungereza naye America yebisibyeko Museveni wanu Museveni America ekyamazima muganda wange wanu sobola kuwakanya ensonga za revolution kubanga oli musajja mumanyi ja kintu tewakigwamu bubbi bw'aba America ali bwatyo sinza kyewuunya kuba America muwagira n'ebikolwa by'embiraba abuza era bw'ogamba nti emisana asobola okulaga ekirala n'ekirala n'abulaga ekirala sobola kyewuunya naye kati ffe nga abaagala enkyukakyuka revolution mu ggwanga Uganda tugenda kuba tutya bannaange tugenda kwewogomawa Bungereza akasajja akalimu atugamba Russia akalimu kati America abanga nibeka wakate obali nnyo mukodyo yona importante okwogerera ekintu kyogedde nga kyekikulu ffe nga abaagala enkyukakyuka mu Uganda tugenda kukola ki ekyokukola kiri ekintu kimu kyokka bwe kiti notuna Museveni n'obunaakera ku makyaffe natanne nitugaana okulonda natafunayo wadde na muntu omu amulonda naye ng'akyayagala okubeera omukulembeze wa Uganda ajja kibeera kitulina okukola kyekiriwa kiri ekintu eki kutuula tusooka tujjuze obukyayi eri Museveni tukala tumukooye nti tubeeko endagaano ze tukola ensukulumukko kwezo zayina nani America bwetyo bweri ekifula America super power si bingi bwe obusukulumu bweyina ku mawanga amalala okategedde America nsuubuzi nze nkikugamba ngenda kuba ekikulabirako ekitono Paulo Bia watugiri wano mu DR Congo Paulo Bia si Paulo Bia tonna erinnya ligenze kati tugenda ku bukulembeze bwa Tshisekedi ono aliko kati okimanyi Tshisekedi nga M23 emukuba M23 abali mabega wa M23 wadde kabinja akava mu Rwanda naye ate baafunanga obuyambi okuva mu America mpaka Tshisekedi bwakitegeera ng'alina okuva ku nkolekana gy'alina n'abasajja ba Belgium ate akolekane na America era bwe yasalawo n'akola endagaano n'omusajja America Trump akabinja ka M23 baakanafuya kubanga n'akabinja ka M23 akali emabega y'omu America kubanga wano olaba bannankyukakyuka abasinga ebitundu 80 ku 100 essubi lyabwe libalimba zungu litulimba zungu ate omuzungu asooka America n'ebino by'oŋŋamba ate ono omuntu mala yabiŋŋambako ekyamazima amaanyi gakuggwa wano zenna kyendaba enkyukakyuka bwe tulima kuno omulundi ndabanga ekyamazima tugenda kunafuwa nnyo kuba tukedde okwekuba werinda abaka balayira owulire kati we America esubire firi mbadde nze ninawo obwongo tudde pato ŋŋambye ali eri ebitundu 7 n'abiwa mu America ebyamafuta kati kyetulina okukola ekisingira ddala kwe kutula n'ekyagwanyi tumugamba omanyi ekijjage kiba kijja oba Uganda tusookera tukibiweeyo okuba nti Kyagulanyi ayagala kufuga Uganda myaka 5 oba 10 akite naye nga kituufu kiri nti naye alina okusooka okukkiriza endagaano wakati we ne America bwe kiba nga mwami Museveni yakwata ebitundu 7 n'abiwa mu America ebyamafuta Kyagulanyi agamba nze nkwongeddeko tukatuuke ku 9 okategedde keeko lyekkubo lyokka nti tosobolera America kujja kutukolera kyanjawulo era ndowooza nkulabyawo ng'omenyesa omutima n'ogamba naye ddala America eyo ye America entuufu so tulina kukola na America endagaano ezisingako Museveni zayina nayo kyo kiba nga tekiriiwo tetusobola kufuna buyambi bwonna hatta Museveni bw'anaasalawo okuba nga atutta oba emugeza ne mwekalakaasa ebyokuwanisa ebigenda okututta oba obuvujjirizi obugenda okututta bugenda kuva mu America kubanga endagaano weeziri bbanga Museveni yamala mu buyinza America ekifunamu wano kyogerako kyekituufu tulina tutuula wansi netusalawo kyetusalawo ng'obudde tukyabulina eno gitambuze nze bwe mpulira ebigenda mu maaso mu bantu kuba mpangaalira mu bantu ebyaddala
abantu esubiri bali mbazungu ate asookerako ddala mu Amerika ate Amerika wawanga ali bwatyo ate ng'ebyadda nange bwe ndowooza ku by'oŋŋambe ne byendaba mu Amerika ye ali bwatyo ate kyesisuubira ndi pulezidenti waffe ali wiringi osayininga endagaano n'abasajja abo n'abasuubiza ebintu ate ndoza mu Amerika tojja musuubiza nga ffe obuwandiike nga buluma so simanyi nakumanya M23 nange nakimanya Amerika yagiriyo mabega wennaku zino enafulumya n'okugamba nti teriiyo Fayas bino bigambo oli musajja mulwanyi atayagala ensi yo kati bigambo bino okugamba biyinza okuuma oba biyinza okuwulikika obulala ennyo naye ate nga bye bituufu kati bwe mbikugamba nga bwe bituufu kyekinjawulo ekituleeta mu bantu ng'abaana bonna abasinga abanya okukitewe bo baddeyogerako abalina essuubi mu bazungu ekituleeta mu bo kwe kubaako bye tutegeerera ndowooza zaabwe ziri ki nze wemera okweri UP sikoma kukwata kuwaoliga UP nedda mbafuna ebyenjiga mu bantu abo ate ekyomukutaze soogera nnyo kyankuusa nga nnyo ku live ya phone kintudde njogera bino naye kati kino kitegeere gwe ng'omulwanyi ayagala eggwanga lino Uganda likyuke olina okufuba nnyo okulaba nga ne pulezidenti ogwokkirizaamu Kyagulanyi ayifuna omutima ogugo omutima kigwe ŋŋamba kituufu Uganda oza kitugamba nti Uganda ngaga naye bannansi tuli maavu ensonga eri emu kibikwaka byonna ebibona mu Uganda bifulumamu obufulumi webale nnyo muganda wange wano omanyi nti mbannamawulire betulina mwene UP awo ebbanga limaze ku NUP werako sikujubisa sikuwaana naye oli musajja ali intelligent oli musajja omugezi musajja agoberera tokoma goberera wano Uganda wokka osensera ate munda ekyamazima pulezidenti waffe yeetaaga okufuna omutima ng'ogwaffe n'ekyamazima ayinza obutakufuna kubanga saawa zino pulezidenti waffe banga yeetoloddwa bannabyabufuzi kizibu kuba naleeri egamba nti kasayininga endagaano n'abasajja ekijja kijje naye akasajja kaveeko kubanga papa bw'otunulamu kati obulumi bwe tulina bw'amaanyi muganda wange Payasi bino mbikugamba Kyagulanyi tumwagala era kisaanidde okubeera pulezidenti wa Uganda naye ekizibu ekikyaliwo ekinene nnyo Kyagulanyi okufuuka pulezidenti wa Uganda nti ebyobufuzi bye oba ebyobufuzi byalimu tumutwale nti ye Mandela Nelson era Kyagulanyi ayagala okuzanya ebyobufuzi ebyo ebyafaayo ate nga bye birungi bannansi b'eggwanga lyonna lye bali badde beetaaga ojja ofugemu ogende ojja obeeko kyokola eky'omuzinzi ekirabikako ye Nelson Mandela kati ye Kyagulanyi gwe tulina wano mu Uganda kyokka ate mu Uganda tebigenda kukola kubanga omusingi gw'ebyobufuzi oguliwo kati ssaawa zino Mwami Museveni kyobala Museveni atukoze bubi ebbanga lyonna nti eggwanga lyaffe alitunzetunze endagaano azikoze ate Katonda kasita akuvaamu n'okwata ebyobugagga by'ensi n'obitegako endagaano ng'obiwa eggwanga eddala nga Amerika ebeera ntandikwa ya kwongera okusigala mu bwavu bannansi baavuwale abaavu bongere okuwera okitegeera kakati Kyagulanyi gyagenda okufuna nti ayagala kuzanya byobufuzi eby'ebyafaayo kyokka nga mu ggwanga mwali Uganda tebikyakoleramu alina kukkiriza bw'aba ayagala kufuga mu Uganda kituufu kuteesa na mu Amerika ne wabawo endagaano eziruma endagaano empandiike si za kusuubiza empandiike kyokka ate ng'ekiri mu ndagaano ezo ekimuvalinga kujja kukola ebyalowooza yalina kukolera Uganda era singa akkiriza endagaano ezo n'azigabana n'omusajja Omumerika kitegeeza era naye obukulembeze bwe tebugenda kuba na njawulo n'obwani n'obwa Museveni kijja kumuleetera muli mu mutima gw'okulowooza okulaba nga byalina okukola tannabikola okategeera alowooze ye wenna avaawo n'agenda okuddawo tera kyagenda kukola weesale nga y'omu ku batuusa ssemateeka omusale nga y'omu kale so problemu yonna weeva Museveni yatukola bubi nnyo eggwanga lyaffe okulikwata n'aliguza abasajja be yaliguza nga simwala ye mu Amerika ogaa ebiro ebintu biwanvu nnyo era wentuula akisobola okumalawo n'ennaku 3 kyokka bino byenkugamba bye bino ebyokungula ebirabikako
gyosobola okutegeera niyo olwebyo tulina okusooka okusoma busomi mu butabo nekugirayo ebyafaayo kino kyaliwo ngenda kusoma mwezi bweziti bwekiti ne bwekiti ono ne gundi politics mumanya katabo we kati byonna wino waali eyeetaaga obudde obungi okategeera muganda wange ebyobufuzi by'eggwanga Uganda so Kyagulanyi nga tumwagala naye olugendo olw'okufuuka pulezidenti alina okutuuka naye mutima gwe najjamu kiri ekyebyobufuzi by'ebyafaayo agambe ne kale nange kati kantuleko ku ntebe tufafaagane njakulako kyensobola kubanga ebeera disappointed nnene eri bannayuganda baffe abamwagala okitego oba mmwe bapayasi abalwanye kuba kijja kuba kibi payasi nga waliwo Uganda ng'ekola ki nga tutambula tyagasi obaddewo mu mbeera embi osibiddwa kyokka ate Kyagulanyi addoke mu buyinza ogaana okubaako kyoganyirwamu embeera esigale nga bwe kijja kukuluma nnyo si bwe kiri ekyamazima okusinziira ku kifaananyi kyonsiigidde obuzibu bwonna Museveni kubanga kati ne pulezidenti waffe getwagala ennyo afuuke pulezidenti singa akola ebyo nnyonnyodde tetugenda muganyulwamu kitubadde tumusuubiramu tetugenda kifuna waffe twagala Uganda eyeejja ebeere nga oba ng'efaanana etya Uganda etali mu busosoze Uganda erimu emirimu Uganda erimu obwenkanya Uganda nga n'omwavu asinga omusango naye bw'ogamba nti ate era bw'anaakola endagaano ezo era ajja kukontroza abali kitegeeza ogenda kuba nga abuusa omusulo ate olinnye mu kazambi kati awo nno wekusoberera ulira pasi nakano kakulu nnyo tuyinza obutakagaadi nga ge katuufu kati olaba kino kankikugambe Museveni oyo mulabu singa Kyagulanyi akeera ku makya nakkiriza endagaano yonna wakati we naye Museveni mwetegefu okumuwa entebe nze nkikubuulira naye ekizibu ennyo wano mu balabi ne bannabyobufuzi bano abatuliwo okumpi bano tulina ekizibu kimu oba ekirungi kimu naye ekirungi ate kibi nti Kyagulanyi yeesimpete bannabyobufuzi oluusi ate ababe nga bamukkiririzaamu ngenda kuwa ekizabu yabasikirinya bali bannabyobufuzi abakkiriza mu Robert Kyagulanyi kale gwe lowoozaamu bannabyobufuzi baazinge nga bazaake abamukkiririzamu bajjuwe lusenyi ne bamukkiririzaamu agenda abakuba akaama ekimanya akasajja kakkiriza ntule nako ku mmeeza kampa obuyinza kijja kuba kyabulabe nnyo naye akitya naye muno bwe tukoze nagano na Amerika gyolaba Kyagulanyi nakkiriza olunaku lumu n'agamba kankwere Museveni akasimu oba Museveni n'akakuba Kyagulanyi n'akakwata nenkyakomawo nadda mu ntebe naye ekyo budda mu bannayuganda abowaasi n'okimugamba oba n'okirowoozaako agamba katuwulira naye nga kyekituufu naye Museveni akimanya amanye obuzibu obulimu singa entebe neemusimatulako busimatuse neemuva mu ngalo bweti akasajja kagenda kugwa ku ndagaano ziyakula n'omukulu ekiba kigirire Kyagulanyi wataba wa mizi aba agenda kulabisa omusajja Omumerika okategedde tubanga mu ndagaano zino ezikolebwa tuwerabire wadde gavumenti ya Museveni ewa Abamerika mulimu n'endagaano egamba okuumanga ebyama endagaano yo weerera eri ku mwanjo ddala yeesooka n'okusooka Amerika ng'egamba Uganda oba ng'egamba Museveni ensonga zaffe zikuumibwa nga bukiribiri bwe teweewuunya lwaki Amerika mu Uganda wano girulabisa tuli gyeri wali ku embasi ensambye gitunuulire omanyi bakuumawo kikale embasi ye erimu ki kikale gwe kikyekuyamba gwe wano e Uganda kati kano kantu katono nnyo ovuza empiki kampala ogimanyi tunda embasi zonna eziwano e Uganda zonna waliwo eyenkana street eri ku embasi ensambi awo olowooza bakuumamu ki ekyokubiri payasi nga kyekisembayo kati gwe twagala okumanya oba kale gwe tolowooza mu nteeberezaayo olowooza Amerika tekiraba nti Uganda akalulu Museveni abbakabbe era bannayuganda tebamwagala tebamulonda ate nga Amerika yeekulaga nti yeekulembeddemu oba yeewemyemu omutwe ogwaddemu okulasa okubukala musemazingansi
bogamba tekiraba nti mu Uganda Museveni tebamulonda njogoloza kyalekozeewo okujja kwogera ate nga ku nkomerero olaba ebintu nga bino ng'ejja okubeerawo nga Museveni alayira akwasi kalogi kalyawo katono nnyo nti kyekyazimbibwa wakati w'Omumerika obazi endagaano za zaakola n'abakulembeze b'amawanga ga Afrika era gwagezako kumuwakanya tobeerawo ye Bashir oli gwe nkugambye wa waggulu wali Omar Bashir wa Sudaani nti yakolanga ebintu ye Kanuma Gaddafi e Libya okitegedde n'ekyokubiri era nga kyekisemberayo ddala era kitegere kyekino Russia tebangako na buzibu bwonna na musajja mu Amerika kano kankaddemu obukulembeze bw'eggwanga erya Russia wansi wa Vladimir Putin tebulina buzibu bwonna na bukulembeze bwa Amerika obaani tebulina buzibu bwonna just ye element yazimbibwa mu byobufuzi tuba tufugidde okategedde era singa China eno yatukola singa China yafuna oba yayongezaamu amaanyi mu nkola yaabyo ey'ebintu mwali mugenda kulaba obuzina bw'eggwanga erya Russia ne America yekuba China egaana okulingiriza kyokulaba nti bulinaku olukya okugamba China ewanise ebyombo mu bwengula naye tebiina kyebifunye oba tebituusi gye birina kutuuka kumbe America ne Russia beegasse bastopinga ebyombo by'omusajja omu China obutagenda kulingiriza biri eri mu bisenge byabwe oba kategeerekese nti ne Russia ennyini abantu gye basuubira nti tekolegana America era nga bagamba abukagabwana nga America wabeera Russia tabeerawo nga ddi kale mpayo eggwanga limu ly'omanyi nga America yagenda n'erumba Russia ne beekubirayo ne Russia limpe olaba ne Russia wano gye yalumbye Ukraine era America akoma mu bigambo so ebintu bino byetaaga obudde bingi n'obigambo omuntu n'abitegeera naye nga tuwe okusabira Kyagulanyi naye nga newabaagize mu ntebe watali maanyi g'abazungu abo n'endagaano tali kyasobola kukola ate nga bw'anaatula mu ntebe n'atuukiza endagaano z'abala abasajja tetugenda kumuganyirwamu era nga bannayuganda erinnya lye ligenda kufa era agenda kunzika ng'afuuse mubi nga Museveni kubanga ajja kulaba nga bwagamba afuga emyaka 10 agenda kuvako nga Uganda tulina kikyuseemu wadde ng'amalwaliro gasigadde gakusasulirwa ng'enguudo zisigale tezikoleddwa okategedde so ebyo muganda wange politics bwatyo bwali sayidi emu yeetaaga obudde bungi okumutegeera okategedde kale mbeebaziza mwenna abalabye akatambi kano ne mukamala kabadde kawanvu dakiika zizina 2 namba naye obubaka buno bubadde bukulu gwakalabye oli wadde mbukatemamuko obupaatipaati n'obwongerayo bw'obanga olaba ebiri mu katambi kano nga bikugasizza oba nga byamakulu atakumira mpeera bankumire nze wanu yuggi ndi eno nga bw'olaba nyina gye ndi sitasobola kubeera mu maka gange olw'ebyokwerinda oba oli awo so Ssaabasajja Kabaka wangaale tukwatagana omulundi omundi